Okay. First and last. Oh yeah, Very good. English. Matu, deva kuasa. Ikimu kya bbeeyi kati akawunga ka 13 naye kalaba batuwadde yansabira wano ku Divine Revelation Church ndi mmemba obuyambi kitegeeza nti musumba atwagala ayagala abantu tuwa abantu era atwagala ndowooza we kyekyo kyekisinga kutwagala atufaako n'embeera y'abantu gye tuyitamu era musumba agimanyi ebintu bikalugo sikaali wa bbeeyi sikaali wa kawunga funye sabbuuni funye buto funye sikaali essanyu lingi kubanga era mbadde suubira ale mmanyi byakulimba naye ntuuseeko nenkyerolerako nenkiraba ifunye mu bungi embeera y'abantu eno eri etya sente muzirabako banamu ebintu bino temubiraba embeera nkalugo kati oluli omusajja yakulekeranga omutwalo ng'osobola okukozesa naye kati omutwalo okula manda atona nagula nva atona nagula mmere sente tezikyalina mugaso kakati ate embeera y'ebyobulamu eri etya ebyobulamu era awatali ssente tewaba bulamu ebisinga byonna bikolebwa na ssente amanya gange nze Nabunya Brenda nga ndi mutuuze wa Nakabago Mukono era nsabira mu kifo kino eno wa Pastor James Kawiso ku Divine Revelation Church Nakabago Mukono neeba neze ebintu bino byenfunye mbyagala era mpulidde essanyu kubanga mbifunye nabadde mmanyi olwawo obanze nnyinza obutabifunako naye nsanyuse kuba mbifunye akawunga mulimu sabbuuni kuba nze olaba ne sukali yennyini mbadde simulina nga neegomba n'oggulayo atisika kwota naye olaba bampadde kitiibwa nkiriza Mukama neebaza bambi ku lw'abagenyi abo abangi abazze mu butuufu kya mukisa be basoose okujja wano eno mu bungi obwo bwe bazze mu butuufu kyansanyusiza nnyo waba tutudde okweyongerako kubanga olaba byetukozeeko olaba ebipya bingi byetukoze osanga singa tebazze tetwandibale tetweyongerako bwe tuti mu butuufu okusomoza kumusanga mu kitundu okusomozebwa kutusanga mu kitundu okusomozebwa kwe tuyinza osanga muno mu kitundu ebisinga nze nesinga okulaba masomero kanjogere ku masomero abaana naddala kubanga amasomero go weegali naye galiko a little bit high ngate abantu abalimu tebalina bulungi nnyo ssente nekisangibwa nga abaana abamu bava mu masomero olw'ebisale ebyo okubeera ebingi tola nti no agamu
emmere bampa si leero lwe lisoose buli birungi ndifunamu omusaze kubanze njagala nnyo. Ande leero bakuwadde ki? Leero bampadde akawunga n'ebutto mulimu ne sukaali enenkulaakulana nnyingi gyemufunyemu era mwagala okuyambibwako okuweerera abaana kufiizi mwagalira ddala mpola mpola bwetutyo tusobola kiryawo tuwaayo mpola mpola tuleetere n'abatutuusiza ndagamuntu nazo tukyagala yonna mutuleetedde wano kuba nze olaba ne sukali yenyini mba nesumulina nga negomba n'ogulayo atisika koota naye olaba bampadde kitiibwa nkiriza Mukama nebaza bambi ku lw'abagenyi abo abangi abazze mutuufu kyamukisa be basoose okujja wano eno mu bungi obwo bwe bazze mu butuufu kyansanyusiza nnyo waba tutudde okweyongerako kubanga olaba byetukozeeko olaba ebipya bingi byetukoze osanga singa tebazze tetwandibale tetweyongerako bwe tuti mu mutuufu Okusomoza kumusanga mu kitundu. Okusomozebwa kutusanga mu kitundu. Okusomozebwa kutuyinza osanga muno mu kitundu ebisinga nze byensinga okulaba masomero kanjogere ku masomero abaana naddala kubanga amasomero go weegali naye galiko a little bit high ng'ate abantu abalimu tebalina bulungi nnyo ssente nekisangibwa ng'abaana abamu bava mu masomero olw'ebisale ebyokubeera ebingi tola nti no agamu Musumba, unayo kwasa. Ati nze njagala kyange kakwate nze nveewo. Okusooka byonna basibo ne bannyabo abatulaba nze Kalumba Charles David musumba wa Sayuni Church Mukono era mbeera wali mu ggulu twebaza Katonda olw'omukisa guno Katonda gwatuwadde ogw'okubanga baganda baffe okuva mu Indonesia bazze okutuzzaamu amaanyi okulaba nga twongera okubuulira enjiri n'okwongera okutuuka ku bantu. Muganda wange ambuuzizza ekikwatagana ku bantu okufuna ekyokulya ago mazima fe abawangaalira mu bantu tulaba embeera ze balimu ng'abasumba tusumba abantu naye olaba ng'abantu obwetaavu weebuli so nga ate n'abalina weebali naye ng'obwetaavu bungi nnyo ebifo byaffe bye tulimu bya nzigotta olaba abantu abaana nga basiiba enjala olaba abantu nga ekyokulya balwana bulwanyi
naye abooluganda bano bwe bazze okutukwatirako twebazizza Katonda kuba batuwadde akawunga, sukaali, sabbuuni okwongera okuyamba ku bantu baffe, naye ng'obwetaavu weebuli eggwanga lyonna. Nze nkulembera abalokole mu provinsi eno yonna eya Mukono, naye ntuuka mu buli kitundu enjala, abantu beetaagira ddala ebyokulya. So abaana abakadde, era twebaza Katonda, abakadde bangi wano bafunye ebyokulya n'abaana okusobola okubazzaamu amaanyi. Mu ngeri y'emu twagala okwebaza Katonda olwa Pastor James Kawiso. Pastor James Kawiso yatukwataganyizza n'abooluganda bano okuva Indonesia ne bajja n'obuyambi buno bwonna. So twebaza Katonda olw'ekyo, era n'abantu baffe basanyufu. Sijja kwogera lugero lulire bagamba nti omukkuto ogumu, naye era kale balina kye bakutteko. Twebaza Mukama olw'ekyo ne Pastor Kawiso Revelation Church. Mukama akuwe nnyo omukisa mu linnya erya Yesu. Halo, tunula keno. Jangu. Abagenyi bakusulirako. Jangu baby. Nze James Kawiso ndi musumba wano ku Divine Revelation Church na Kabago Mukono. Olwaleero tulina abagenyi okuva mu ggwanga lya Indonesia, kibuga ekiyitibwa Cirebon, kanisa ya Sion. Bazze okubuulira naffe enjiri, okutuzaamu amaanyi n'okukola charity, okuddiza community work. Era olwaleero okuva ku makya tuli ku dispatchinga bintu nga bigenda mu areas ez'enjawulo, nga ku ssaawa zino wemulaba wano mu background ebintu bingi, ebirala bikyali mu store bingi ddala. Sukaali, sabbuuni, buto, obuwunga bwa kasooli, konfula, tugenda gaba mu community ne mama kids ez'abakazi b'embuto. So yengeri gye tuyinza okuddizaamu abantu baffe mu community, yengeri gye tuyinza okwebazaamu Katonda olw'okuteeka mu community ezirimu abantu. Today we are so blessed here at Divine Revelation Church with a big team from Indonesia of 49 people. They came to preach, to evangelize, and to share the love of Christ through social community service, whereby we are giving out gifts and foodstuffs to our neighborhood, to our communities, and different communities. Today, we've so far dispatched one car that has gone to and taken 70 packs in Muguru, Debaita Muguru Mukono. Then one tuk-tuk is already parking there, loaded, moving to Bweyogerere. And one other tuk-tuk is going to move to Chitezi. And then another car is here, will be moving to Karaji. And our surrounding here today, all the community, we are going to feed it, to share what abantu tubeera twetaaga. Buli muntu abeera ne kyeyetaaga buli nnaku olukya. Kati emmere gye tumanyi nti ekintu mu kyeyetaaga buli lunaku, buli olusiba, buli olukwata. So kyekola twalowooza nnyo ku mmere tugamba akawunga, sabbuuni, eyo basic need ya buli nnaku. Kubanga buli omu ayoza engoye, abaana bafuka oba olina okwoza engoye zaabwe. Then cooking oil wano mu Uganda, ebintu oluusi tebirika nga tebisiikiddwako, kati nakati womusiikako akuwoomera. Kubanga wetukuwa akamu nga tukuserako kabuto, ofuna ebikola bya nakati, osiika n'olya buli. Wekubaako sukaali, ng'otabula caayi, ng'onywa. Abakyala ab'embuto, twayagala ba blessinga ne mama kids, kubanga oluusi
embuto zitawaanya nnyo so spendinga ku birala ne weerabira ebirala. The reason we considered sharing with our community buli omu yeetaaga tetugenda gaba nju ku nju pozi anaatugamba temujja wano gwe tubuuka naye tugenda gaba nju ku nju naye tukonsidarinze ebifo waliwo ebifo ebimu nga byo binyigirizibwa oba obirabye binyigirizibwa mu mbeera binyigirizibwa obwavu we buli mu nsi yonna buli nsi gy'ogendamu waliwo obwavu naye ate oluusi ebifo ebimu ebifo byawukana otubulireko ebyo ebifo ebimutute mu mbeera kiyo waliwo ebitundu ebirimu abantu nga bangi mugoteko mungi congestion y'abantu nyingi so ne mu ggulu emukono musumba Kalumba wuno wali Bishop Kalumba agamba mulimu abantu bangi congestion nyingi kati abantu bano oluusi tebasobola ku meetinga needs zonna mu time fenda wetu bwe tuli kati omuntu osobola kumanya kyalaakinga naye osobola okuteebereza kyalaakinga oba kyeyeetaaga ayinza okutakiraakinga naye ng'akyetaaga so obuwunga buno buli omu abwetaaga. Musumba akulidde ttiimu ajja tubuliremu okola ki Uganda ne ababuulizi b'enjiri tulina omwoyo gwe bayita Holy Spirit. Kati omwoyo omutukuvu oyo oba Holy Spirit ateeka conviction mu mutima gwo n'ofuna burden waba alina ye kyawulira kyayagala okukola ye tajja kujja kutambulira ku nsi akiteeka ku muntu ali available n'amutikka omugugu n'amugamba Uganda kino kye njagala okukola kati gwe gy'oli oba olina kudduka ojja Uganda. So nzikiriza nti omusumba Nani Susante yawulira conviction yawulira eddoboozi ery'omwoyo omutukuvu erya Holy Spirit nemugamba time for Uganda ng'alina okujja mu Uganda. Ate era nkikkiriza nti kiteepo li prophetic kubanga Yesu Kristo olunaku lwe yabatizibwa mu yeekaalu mwalabikamu abantu babiri mu tempo mwalimu omukyala nga bamuyita Anna mwalimu n'omwami nga bamuyita Simoni. Abo ababiri baalabula ku Yesu era ne boogera future ya Yesu buli kye baayogera kyatuukirira. Kati ku ssaawa zino twafunye omusumba Nani okuva Indonesia naye waliwo n'omusumba Benihin naye ali mu Uganda byalanga binene. Kati nze nzikiriza mu Uganda waliwo ekigenda okuzaana agenda kuzaana. Pertama-tama saya kenalkan dulu. Initially, I want to introduce myself. Nama saya Pastor Nani Susanti. My name is Pastor Nani Susanti. Dari Indonesia. From Indonesia. Ya. Kami datang karena ada sesuatu misi atau visi yang dapat dari Tuhan. We come because of a mission. We receive a vision from God. Uganda adalah suatu negara. Uganda is a country yang dinamakan Pearl of Africa. Also called the Pearl of Africa. Ada sesuatu mutiara yang indah ada di Uganda. There is a beautiful pearl in Uganda. Kami rindu supaya mutiara itu benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat rakyat Uganda. We really pray that the pearl can be enjoyed. The pearl can be enjoyed enjoyed by the people of Uganda. Itu sesuatu hal, satu kerinduan dalam diri kita. This is the desire in our heart. Kami ingin memberkati akan Uganda. We want to bless Uganda. Sophia. I am the daughter of Mrs. Nani Susanti, and this is my two beautiful daughters here, and also my husband. And we come like 49 people in this tour, and we are so glad that we're here. We know that God called us to bless this beautiful country. And we arrived yesterday, and we already have our first service last night. And today at 3 p.m. we will have the
children revival musical concert there. And as well for tomorrow, we will have the youth conference also in this place. We hope that we can bless as many children that got called, and we can bless them with anointing of God. We know that this young generation, God will raise them to be a blessing for this country. I believe that God loves Uganda so much, and He has a special purpose for this country. He called us to bless this country. That's how God loves and cares so much about Uganda. And we know that as much as how many children that come, God will bless them, anoint them, and God will prepare the best future for them so they can be a great generation, the unstoppable generation for this country. Nange take it slow. Take him. Amadala otim. Otim. Zete basatu. Temuntu tukimwata.